Science ali mu kaluke kawempe by election ngenda mu kugamba mwangu nnyo ngenda byo kunnyonnyola naddala gwe nga we nakyogererako mu 2021 wali tonnakutandika kulaba video za nkyukakyuka obanga wali tommanyi so bw'obeera ondabye olwaleero nfollowinga kubanga wali ogenda kunneetaaga wetulaga ogenda kunneetaaga so Science ali mu kaluke kawempe mwangu nnyo amannya n'eddoboozi batoke yenze munnammwe olowooza lwaki Museveni ayungula abawanvu n'abampi era ebigenze maaso mu nomination z'abano abantu abeesimbyewo naddala wa NUP mbitegedde n'olowooza Museveni lwaki ayungula abawanvu n'abampi ye baayita oba simanya jjaati naye nga ffe tulabanga aba M23 ku bukambwe be bakozesa Museveni ono sigamba mbu yali tayagala Nalukola bamunominating yeewandiise ekyo si kyadde tayagala asigamba muno atya okuluzinga by election ya Kawempe North ekisooka eyaliyo teyalina wa NRM ekyokubiri nagamba nze nkola analysis ekyokubiri mu parliament ayina aba NRM abamala okuyisaawo ebintu byonna byayagala so sigamba mbu teyeetaaga Kawempe North agyetaaga era ayagala nnyo okulaba artist ng'akulembere Kawempe North wa NRM oba si kyo omuntu yenna nga NRM emukoleramu munda ng'esobola omukozesa yandikyetaaze n'ekyo si kyekimutiisiza ennyo okulaba ng'ateekawo amaanyi bwe gatyo akuba bannamawulire kandidate wa NUP engoye zonna n'aziyuza ekikulu kiri nti nakikugamba Museveni tayagala kulaba muntu w'opposition oba ab'opposition abalina amasannyalaze nga olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP nga bakuŋŋaanyizza abantu mu Kampala n'emirirwano ekyo ekintu takyagala kubanga amanyi kyekitegeeza okuba nga okuŋŋaanyizza abantu emitwalo oba 7 oba 5 oba 3 oba omutwalo oba 2 ng'obakuŋŋaanyizza Wambogo oba ali Kawempe oba Kasaawe oba Nansana awantu wonna mu Kampala akimanyi kyekitegeeza kubanga akimanyi musobola okubakuŋŋaanya ne mugamba ekimala kimala katwetaaga eri entebe yaffe gye yabba ne mugamba tumaakinge paka Nakasero oba ne mugamba tugende ku TV y'eggwanga yo tugisaze oba ekifo kyonna akimanyi era naye kennyini bwe yali ajja mu buyinza teyabukwatira Luweero era wano e Kampala wekiggweera yadde birimu Science mungi nti abalala be baabukwata naye era baabukwatira wano wekiggweera y'ensonga lwaki tayagala era ne twali mu 2021 nga tuli ku trail ffe twali n'abamutandisa okwetegeka nga tugamba etiyagasi w'e Kampala oba tiyagasi wa Kiso oye katumwetegekera agenda kuba mungi mukko naye teyatukkiriza yadde n'okujja ne batandika okuteeka ebiboozi covid ataakoze bw'ati ayitiridde ne bagamba ekyo ekitundu teriyo kukuŋŋaanira ddala mu Kampala n'emirirwano wa Kiso era awantu awalinga we twakoma okumpi waali mpigi kubanga akimanyi era ne NUP countrywide tour zonna ezibeerawo e Kampala wano tezibeerangawo okiraba kaakati ekyennaku ekiriwo nti eno Seggirinya agenda n'afa ate nga tulina okuddamu by election ne tukola rallies ekyo kyannaku nnyo gyali yadde nga naffe actually kyannaku nnyo gyali kuffe ekyokuvaawo kwa Seggirinya kyali kyannaku naye ku ye ekyokubanga by election eno ekomyewo ate kyannaku nnyo y'ensonga lwaki ateekawo amaanyi atandise okuteekawo ekibeera nti ffe tulina kubeera mu makyaki na mizikiti tayagala tukuŋŋaane tayagala tukuba akatuuti waneeno ekyo kimukola bubi nnyo era kyova olaba gwe wenna ali eyo ng'obadde ogamba sipaaka tunoonya sipaaka wano ayinza ogikuweerawo wano mukana akaluke Kawempe ayinza ogikuweerawo oba mukitegeera olw'ensonga ayagala kuteekawo amaanyi ku kyenkugambye alabe nga temukuŋŋaana kyokka ate nga naffe tugamba tujja naffe tugamba tetudda mabega naffe tugamba tujja mu kaluke Kawempe era tugenda kukuba by election era protest vote mwetandikira kati awo ogenda okulaba ng'ayinza n'okukuweerawo sipaaka kuba ebyo ayinza okukola ekintu ekisoboka okulaba nga tetujja ate nga naffe tukola ekisoboka okulaba nga tugenda awo osobola n'ofunirawo sipaaka ate wonna w'ogifunira
mpulirayo abasomesa nga ne bagamba ate omugirako mu kisanja kye nga kikyali makkati tebajja tulikogonizinga. Nakyemalya naye bwe yali ajja teyalinda obote kumalako kisanja. Nakyemalya w'omugiddeko oba ekisanja kitandika oba kiri makkati oba kiggwako w'omugirako. Ensi erikogonizinga balina buyinza. Okiraba ne gy'omulinda eri mu kalulu kennyini akali jeno neyo gy'omulinda naye agenda mmenyezaayo amateeka neewaba tewali covid neewaba tewaliwo public order management bill era ajja kugamenya kuba ye Nakyemalira teyeetaaga tteeka lyonna takyetaagirako ddala kuswala okubanga amenya amateeka agamenyera bw'ayagadde. Era n'eritolowooza ng'ogamba tujja kuŋŋaana nga bwe twagadde era naye ajja kumenyera n'amateeka ajja kugamenya. Kati waakuweeredde chance w'ogikozesereza ensi erikogonizinga ayina buyinza ekyo nkiddamu. Eyatto amakkati g'akakadde ak'abantu naye bamulikogonayizinga internationally ne locally. Okitegeera ye lwaki eyabatta bamulikogonayizinga. Ffe tetugenda kutta bantu naye nkugambye ayina obuyinza ensi gwerikogonizinga oba mukitegeera. So oyo sayansi yekka ali mu kalulu ke kawempe tayagala tukuŋŋaane amanyi numbers ezo tuyinza ozikozesa okulaba ate nga tujjako ye. Amannya n'eddoboozi batokke yenze munnamu.